anti buli ali ku katambi kano abaana bano boolaba abasatu be ba Kabuye Saidi. Kabuye Saidi bwe twogerako abadde mukubi wa ssolo. Omwana oyo Kabuye yakulira mikono gya kafeero yamudigiriza ebintu by'endongo eno. Kabuye Saidi yafudde nga ndi naye Mulago ku ssaawa emu ey'okumakya oluvannyuma lwa Red Grace okukutuka. Red Grace yafa ssaawa 11 ez'ekiro. Naye kati bano be baana, kino kye kito, kino kye kidda ku ono ye mukulu. So nsaba buli ali eyo manya nti Kabuye waavudde, abaana beetaaga obuyambi. Abayimbi musitukiremu, abawagizi baffe musitukiremu, gavumenti musitukiremu, mwenna buli muntu gwe kikwatako tuyambe abaana bano. Wentudde wano we bagenda okugalamiza Kabuye Saidi wewaabwe we bagenda omugalamiza. Tuli eno bayitayo Kyanuuna nga wakava wali we bayita Namayumba. Tutuuseyo n'abalala bakyajja naye mutambuze akatambi ako. Musajja abadde musajja, abaana be babasigaddewo. Naye tusebe Mukama amumuze mirembe, ate naffe atuwe obubaka obulambulufu okumanya n'okutegeera obuwangaazi tusobole okuyamba abaana. Bwentyo nga bwe ndi bamweyana ne bajjajja bongere otusaggulira tufune obuuma ate tusobole okuweerera bano n'okubalabirira. Kibi nnyo, kibi ddala kitalo ekyabo abatugenzeeko. Wano wentudde ntudde mu wewali ekijja kyaba Kabuye Saidi we bagenda omugalamiza, so nga ate bamusuzizza eri ewaabwe gye bamujje muleeta wano. Naye nze nduga bamweyala, nze nalina management yange netusanga abantu abo mpaka we nabatuusizza Mulago. Navuddeyo kiro bye nakoze ensi yonna ebirala, sente zigenze. Naye ekisinga okuluma kwe kubanga abaana bafunye obuzibu nga babufuna ku lwalimpa. Si kuba nti yeyayagadde alimpa, naye nga babufuna ku lulwe. Lwaki? Nti omwana bw'aba atambula nange nga bawunsa, oli nga abakinga nze, ono mwana akuuma nze, ono akola kino, senga bagwa ku accident, kiba kibi famire yange okutunuulira nze nzekka n'etatunuulira bano balala ate be nabadde nabo. Kati famire yalimpa muyina ekibi kye muli mu kukola, mulaga obusosoze, mulaga omutima omubi. Ekyo nkyogedde nze nabaddeyo mbamanyi mwenna. Wabaddeyo n'abaagala okulwana ne mbaga nja bakuba. Mwatandikidde mu kwagala kutubbinkanya, simanya abaluutinze ssente. Kino nkiyisizaawo gwe kirumye ojja kunsonyiwa naye ge mazima. Muli mu kukubira Sofi, nze munkubira, mutulaajanira mbu tubawe ssente eziyamba Lagafaya, eziyamba muganda we, eziyamba omwana omulala ali awo gwe naleseeyo, baliyo bana. Naye nga famire yalimpa buli agenda okulambula alimpa atunuulidde alimpa. Ne bwe kiba kyakulya atunuulidde alimpa, ne bwe kaba 10 lwaleese atunuulidde alimpa. Maama Fina bwe yatodde miliyoni 2 ziwaayo mwazitutte walimpa, ne tubagamba muleeteko waakiri emitwalo 3 oba 5 twongereko tujje mayiti zino mu ddwaliro eya Grace n'eya Kabuye. Ne mugaana n'okukwatako emitwalo 10 muyambe ku Balagafaya ziganye. Akakadde Maama Fina ke yampadde ke naguzeemu amadagala ag'abantu abasatu abo kwe twatudde ssente ze nalekeddeko famire ya Lagafaya. Kati bakyayagala ssente basikaninga, naye mmwe temusobola kusituka ne muwayo wadde 10. Kati mwenna abagenda okulaba alimpa mutegeere nti alimpa abaana bonna ababonaabona e Mulago baabonyeebonye ku lulwe kuba babadde bakolera ye. Era nga ne sipiidi okuvugibwa kutaasa alimpa asanga ebivvulu. Muyambe abaana mugyewo emitima emibi. Oye ya bannayuganda mwenna, ndi wano wetugenda okugalamiza Kabuye Saidi. Naye ono ye mwana omu ku be nnaakalabako n'omulala wuyo bamuleeta. Waliwo n'omukulu, ono ye mwana wa Kabuye owokubiri n'owokusatu bamuleeta omuto, naye ng'omukulu waali bagenda baleeta mugenda kuba mubalaba. Mwenna musitukiremu, omwana abadde akubira ssolo bayimbi wadde abadde nti bo si bayimbi tibanakola amanya, babadde bakubira ffe. Musituke tuyimukiremu tuyambe abaana bano, tusigale nga tubalabirira kuba Kabuye awummudde. Gwafunye akatambi kano kabunye eggwanga, bano abaana tebalina musango. Twetaaga obbayamba. Nga bwe kiri nti mbadde mbategeeza wali ku famire y'omugenzi Kabuye. Ono y'omu ku bannamwandu n'ono be bakyala be balese. Ogwolaba akutte bedroom. Omwana ono omuto n'ono naye bali abato abaddiŋŋanako ba mukyalo ono. Ono omukulu ye wa mukyalo ono. Kikyenkola kano akatambi njala katuuke ku buli muyimbi na buli Munnayuganda yenna nti Kabuye waavudde baba ebyetaago tebivaawo. Buli omu asigala akyalina ebyetaago. Famire eyamba naye naffe tulina okukwataganira awamu nabo. Tube nga tusobola okubayambako. Abaana baba basoma,
abaana bali abanywa kati abadde empagi abavuddewo so njagadde mulabe abantu bano mutegere nti omusajja abadde n'obuvunaanyizibwa ababadde bamulaba mu ddwaliro balowooza kavubuka mwana olwa sayizi yadde musajja alina obuvunaanyizibwa kyovulaba nti famire yeeno abadde alabirira abakyala babiri abaana so noono omukulu kati bano ono asoma nomuto wuno alabika naye yatandise kiri kito bimanyi ebyendabirira so buli gwe katuukako yenna oba oli muyimbi oba komediyani oba muwagizi tegeera nti tusaba obuyambi bwammwe okuyita ku mikutu egyo essimu eyo esindika ebintu ebyo simu yange niya manager ate era ngenda kukwatagana n'abamu ku bafamire era nabadde nabo eggulo tulabe engeri gye tusobola okuba nga tuyambangamu abantu bano mbaagala nnyo mwebale okutuwagira ate mwebale okufolowinga mwebale okudduukirira n'abagenzi kama bawumuza kisa tuliko eno Namayumba bannaye tugenze kuziika Kabuye Saidi. Mbadde mbasaba abambi abali mu kutambula mutambule bulungi muvuge bulungi mutuuke tusobole okwerekera muganda waffe ate n'abali emulago mukama abagumye. Sofa management yandugayo yatuuse dda ndowooza bbamu omulaba n'abantu bangi bwe bali tulinze essaawa yokka tulabe nga tugalamiza muganda waffe bulungi mu nnyumba ye ey'olubeerera. N'abasobola mugendeeko emulago balaga fire balina ka emergency ke beetaagisaayo abali mu ddwaliro balina kye beetaagisaayo kaawo kati babadde batukubira ate ffe twaze dda mu kyalo okuziika kati n'olw'ensonga eyo tulabe nga tukwasaganya tutaase obulamu bwabwe bambi Eva Bosi kubira mukulu Madamu Sandra Owapuneti tulabe nga tukwasaganya embeera eno ne buli omu gwe kikwatako bambi